Sebo mwami ow'enkima sebo jangu oyogereka eri abantu wange olina okunsitulawo omukazi mwawasa mukadde Baby Jumba, ne baby Jumba, Ssaabakabona, baba yono omusajja, obwedda sina kumutegeera naye kati mutegeera. Lwaki tomwogerako? Bakabona ne banabona ndowooza abatuuze mikwano gya Jumba ne mukyala we bannange musanyusa okubalabako mugyebaleko engeri gyesanze vibe wano ey'amaanyi ate mpulira Jumba ayogera kinigga ne mukyala we nange kampite mu bwangu ngulimi lwe lumu mwebale okukuza olunaku lw'abavubuka mbadde sirulyanko mu buwangwa n'ennono era munzikirize n'okuwishinga Jjajja Jumba a happy birthday. Ennaku zino mukulu waffe General Muhoozi Kanyarugaba bw'aba akola birthday kati ndaba buli mwaka tujja kubeeranga wano ku birthday ya Jumba. Naye ongeriko abantu bangi nnyo ddala mikwano gyo gyonna naye nga nsanyuse nnyo okubeera wano. Muganda waffe Katumba era Jumba Katumba omumanyi? Katumba omumanyi? Obudde gw'oyita mazinga naye wankima Katumba yampa ebigenda mu maaso wano mu buwandiike era leero mbadde ku Dunamizi jangambye nti nno wano kyakoledde dda jangu omuganda wakulinze manyi teyakugambye konze kanzije mbuuze ku bagenyi bo male ngende naye kubanga bannange makanika awunya oyiro si kyekyo ate bana bakinja ate bawunya nnyama buli omu awunya kyakola ki kyakola. Nze ndi mu business y'abantu, okay? Nammwe muli mu business y'abantu wadde mwongerako biri naye business yamwe yalisa eddwaliro naye oli abantu tuli mu bantu be bamu. Meya Ssaabakabona Senga Kuranama President General bali manyi Supreme Ssaabakabona tuli mu business z'abantu oba oli jjajja waawa oba oli ki abantu Mukama byakusindikira bokola ki tulina mission y'emu okukolera abantu era nze kinneewuunyisa nnyo otubeere tuddamu okwekubaakuba oba oli pastor oba oli bishop oba oli musamize oba oli meya oba oli wamawulire nga kankana yekani kankaka niye musajja tono Masaka mwokimanyi sajja we Masaka nali ndaba emboozi ze ng'anyumya emboozi ze waffe eri kimpa essanyu tinusobola okuŋŋaana netwogera ku byobuwangwa kuba ebyobuwangwa by'abantu ebyobuwangwa biva ku mbeera z'abantu era nkimanyi bulungi kino omuntu wasukira n'ava ebundi bujjo n'ava etteeso najja ewa Jjajja Jumba aba n'ensonga lwaki abazeeyo ate waddeyo nga mulamu bulungi ffe kituwa essanyu era mpulidde ng'oyogamba President Museveni awa gavumenti yaffe tulabewo gavumenti abalabawo dda Jumba ng'akoze ekkerere tewali n'omu yali amukutte guno senga gwali musango senga nayiruzira wamma Senga Kuranama abeera ku mativi gonna ani era amukutteko emija bagikola bulungi papasi ya gavumenti ye tuterawo mbeera
buli omu akola emirimu gye mu mateeka agituukirize. Teri kisinga ekyo. Ne bakuwa biliyoni ogirya n'ogimalawo. Ssaabakabona agabye emmotoka singa tewabeerawo mbeera nnungi naye gwe bakola ki okuvuga mubuza abali e Gaza. Tempobe abali e Gaza bavuga emmotoka bali ku misinde essaawa zino. So environment gavumenti gitaddewo okulaba nga abantu balina emirembe basinza nga bye baagala. Nammwe abasawo ekinnansi abasawo bakinnansi n'abalwadde baabwe okubeera mu environment eyiganyizibwa kirungi era tukyebaza gavumenti eno. Of course tuyebaza Katonda yatutonda naye ne gavumenti okubanga etegeera ebintu ebyo. Ono Jumba ne Ssenga mikono gya president bwema mugamba munonya mukono gwa president munonya wala mutunule wala mutunule wala temutunula wala okitegeera kati beboye bebasaba obubi basisingana kyaliyo waawe simanyi bamugamba ki naye manyi bebogerako president yabiwulira actually tagenda kuwulira yabiwulira dda akimanyi bwe muli wano naye mugimukola mirungi. Nebaza kwaya nangwe bwimba bunkutteko bunyumidde mwebale kuinvestinga mu kwaya era wembadde etuddaawo nange nsose kubuuza Kigundu yalagawa Ssenga mbadde nange kimadde mu mutwe kubanza abekimu babeera amamanyi babeera Kigundu ayina ennyimba zewansinikirako jjajja Jumba zeyali yayimbako edda era baye yakubuuza Kigundu yalagawa naye kati nfunye ansa yasala ekkubo naye tumagaliza mirembe naye bonna bonna be bamu. So bannange manyi enjala ebaluma mubadde wano sinalidde dda naye mubadde wano ebbanga ddene mbasaba kintu kimu jjajja akikonyeeko agambye ffe tubeera tunoonya abuyise bululu naye ffe tunoonya abantu twagala muve wano mugende mukole emirimu gyammwe bulungi naye kyembasaba mulowooze ku kigambo kimu gwe gavumenti awo wookolera jjajja mu nnyumba ya jjajjaawe eyo wotandikira gavumenti ebigambo by'obuuli abalwadde bo ojja kusanga oli dokita ng'akuyenjaba wagamba Museveni mubi Museveni ojje naye gwe tumanyi bulungi munno nti Museveni waali nga Jumba wagambye naye omulwadde we ebigambo by'omuteekamu ebigenda mumusimbula kuba osobola omuwonya naye naye anaabulwa ssente wabanga atuddiye ki mindset nga nfu nga w'omulaba olaba bugagga naye nga buli waddagala naye nga sigaggawalanga kuba omuntu gwetaaga okukola ki okutereeza ajja kumaliza yeesibye ku Museveni naye nga ye ekiki mbasaba musumulule bannayuganda abajja gye muli bannange. Museveni alina obudde bwe bwafugiramu nekyeyakiyitibwa okukola naye njagala nnyo bannayuganda batuuke wammwe mubabuulire kye baayitibwa okukola mu nsi muno. Buli muntu waaliya mugagga ate obugagga sensayire ssente zokka kuba abantu bangi oyinza obayita kale abanaku naye nga balina obugagga muki tubaddeyo ffenna ebyo. Nagendako mu bamusajja wange ono kannabulemu ensi gyekoma era newunya mugamba Jumba teyasoma. Jumba yasoma. Jumba aba teyasoma mu kiraasi na physically yasoma mu nsi bampalayo mu nsi y'omwoyo. Omuntu ataasoma ayogeranga Jumba tewali ate wenalaba Jumba gye yava okujja e Kampala n'awamba Kampala Jumba gye yava okujja okuwamba Kampala bannange wala so omusajja oyo bannange mumukubireko mu ngalo kuba Jumba musajja w'abantu zemumanyidde ebbanga
mu mawulire gange nange namuwandikangako nga kyali mu mawulire kwanza ali mu mawulire namuwandikako nnyo ate emboozi ze yaba kyalina okuzeetambuliza sajja kujagujago ng'emboozi musajja we namuwandikako nga tanabona kumanya n'aba media choice nemuwandikako netegeera Jumba yaani naye Jumba ayagala abantu. Jumba ekisinga kyasinga okuba nakyo mu nsi muno kwagala abantu. Neba mukuba neba bukola batya ekimukuba kwagala baki naye kyesooka okumwebaza kulemera ku bantu. Webale kubalemerako Jumba Katonda ajja kuliwaadinga mu ngeri yonna kuba Mukama yakusindika mu bantu ayita omulyanga mulukwe. So nkusaba oyongere mu maaso ekyo kitone ekyo ky'okugatta abantu okuwasanyukiranga buli ogende wa Jumba musanyufu. Waliwo yalina emisango eyo Lugazi oba Lugazi yalina entale Lugazi eyo naye naye osanga Jumba bamutise okumusiba naye nga kyasimayiringa akasajja kagala kunsiba kugamba omuntu ogetu bada tufuuke ekyo yeyo vibe erina okutuzaamu amaki amaanyi so si kwemalamu maanyi nga banayoga tulina ebizibu bingi naye senga tufuna vibe eyo entuufu mu ggwanga muno kuba oteekako radio mu Uganda abantu buli omu akolima bw'oteekako ennyimba buli omu akolima olw'okuwulya ennyimba nga zezasewamala zempulidde wano ezizaamu ki essuubi kama otula wansi omuwala agambe nali eyo omutima gwakoma olwansonga biki by'owuliraawo. So mbasaba Bannayuganda wonna we muli wenga oliawo Museveni nawaakunga abadaga bapandisha mmodo juzi mwamala gaye nga tagala bwati sapandisha mmodo omulaze kanzi gebemu school fees newa nakuwa sente nga gwe kizibu kyo sikoza sente kuzizaazisa naye nga gwolaba bintu miwala tekigenda kuyamba naye enteekateeka y'abano bakabona ne bannabbona webeegatta ku gavumenti ne tusomesa eyo empaji yakumeka yakuna yakutaano mindset change kuba mujjajja wammwe mugagga munejjajja omwavu mwinejjajja omwavu taliyo jjajja mwavu lulwa kusuubiza bugagga sikyekyo kati ojjajja bakusuubiza obugagga tagamba nko munno tojja bufuna naye olina kufuna mu mikono gyo. So mbasaba mutubegatteko tubuulire enjiri eyo okulaba nga tuzzaamu amaanyi tuyige ekyokukozesa emikono gyaffe emitwe gyaffe tunoonye obutale tuzimbe obutale. Gavumenti gidimanding ekola amakubo masannyalaze ebitebe ebinene naye gwe olabe nga weesindika ngaffe nga community tukole obukodyo obwo skills eziyamatofu okubasindika direction entuufu. Nange nja kubeeranga ne baganda bange bajjuma tusomese kuba siina nsonga entuusa mu ofiisi yange ng'abantu bali eno okitegeera. Ate jjajja nkusaba onnyambeko nakifuma bukyanga ya Mukono bameka bava nakifuma wano nakifuma kaunti nakifuma kimenyedde Kasawo Ntunda waliwa tebaliiwo tebazze eyo jjajja njala onnyambeko abantu beeyo. Juzi waliwo omusawo yasaddaaka omwana Kasawo eyo balina ebizibu ebyo tujja kubyogerako. Jumba yaŋŋamba tewaliwo mmando yagala kusayigwa mwana oba gwa muntu yakiŋŋamba yaŋŋamba amayembe gammwe galyakoko na mbuzi oba oli mugagga n'ente si bantu so mubuli abantu balekerawo okulimbalimba abantu olaba oli musawo omukyamu ayagala okulemesa agamba gero saddako omwana amatu ejja kumusaddaaka afune waliya sente zo naawe obusiru bwona nokola ki nosaddaaka. So nsaba onnyambeko nakifuma oba olikubayo olukiiko kika kijumba
njaga tusikala abasawo b'ekinnansi abakawunti yonna amagombolola okuva Namuganga sita Namuganga Kasawo Nakifuma Kimenyedde Ntunda Nagojje obakubemu omusomo ogwo nange nja kujja siba ekizibu naye ababeeyimbikamu mujje mutundule envunza ezo zifulume obusawo musigazeemu abaana baki abatuufu bakole omulimu kuba babavumeganya bukyangamba era wano sibira kuba mu Jumba yasse omuntu mpozi nga magala kumuwaayiriza okitegeera kyekimpa confidence nga ngamba Jumba inayo abantu nenzija nenkola ki nenyimirira bwendi kuba omuntu gwendi naye mumanyi nsajja agobera amateeka tayagala nnyo Museveni okitegeera ne mukyala we ne byekwaso mutegeera kubyekwasa abulako lya Museveni so mbebaza nnyo mwebale nnyo okujja mwebale okuyozayoza abavubuka tugende tukole ekyo tuzimbe Uganda teri Uganda ndala Uganda yamwe gye mulimu gye mulina okuteekateeka musajja mbadde nga njalo konkuludinga musajja bali ku simu wano nga anyingira wano abadde aŋŋamba mutemwebuzangako lwaki bwemambeera ku marediyo gammwe mujjukira Amin n'Obote ne Museveni temujjukira Lutwa temujjukira Lule temujjukira ani temukyebuuza abo tebali ba pulezidenti okitegeera babinaayisa bonna baaliwo naye omukululo gwoleka mu Uganda muno Amin ereka omuki oba mulungi oba mubi beerako omukululo gwoleka nga omuvubuka weebuuze nzi wano ndeseewo ki wano mu Mukono tiyatera kujjukira Jumba ne waafa kati tujja gende kandi nagule mu muzinga abala Jumba afudde wano okay wagaziira ddala ndowooza kugamba Jumba alese omuki omukulu naye omukulu gwakuteeka nawe waba alinnye ewuwo nawe taleka okukulula bantu bakugambe mpulidde Nakibuuka bamweyana n'abawanuka biki ebyo bamukasa gwe gy'oli eyo wadde otuula ku ddiba lyo eddiba lyeyo ligenda kujjukizibwako ki bantu bagenda kugamba gwe gejjajja gwe olese eki mukuulo ki oba olejjasijjajja wa bulijjo kuba nabo musobola okuba abajjajja ba bulijjo Nakifuma eyo mbadde emisango gy'okusajja bamwitanga Kabindi bomumanyi mbadde emisango gye ale ekitale ekasawo wabadde emisango gye badde naye buli bakugamba Kabindi yali bw'ati yafa dda ne bakolera profayiro ye nagenda mu misango gye wera nkubise enkuba ne muzira Kabindi yabba ettaka naye nali mu lukiiko omuzira ne kukutukubira mu gundi naye abasajja tekaafa kumpi kugamba oleka muki omukululo so mbasaba omukululo okuzimba wana Uganda tukwatagane tulabe nga Uganda ekola ki efuuka y'amaanyi bannange bawali nyo badde ddala nga nawange happy birthday bawali mosebaakola nawe baba tovaawo bakabona musituke mufune ekifaananyi RDC muyimirire bulungi